omuwala asazeeko omwana omuto gw'abadde yaakazaala ensingo n'afiirawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kigambibwa nti omuwala ono agenze mu ddwaliro okubeera nga azaala, naye olumaze okubeera nga azaala omwana ne ku nsi tawezezzaako essaawa eziwera 5. Just process y'okumuzaala bamaze okubeera nga azaala ne bakebera omuwala nga azadde bulungi nnyo, abasawo ne bakikonfaminga nti omuwala talinaako buzibu naki kiyinza mubeera nga kimubeeza mu ddwaliro, ne bamusiibula ne bamugamba genda oli mu mbeera nnungi n'omwana ali mu mbeera nnungi, weebale nnyo yogayoga okubeera ng'ozadde ekkula ly'omwana. Mwana wattu ono omuwala ne bamusiibula okubeera nga agende atandika okubeera nga atandika omulimu gw'ekizadde. Omuwala olutuuse ewaka bw'atyo n'akwata akambe n'akateeka ku mwana we gw'abadde yaakazaala n'amusalako ensingo, omwana n'afiirawo. Ye ensonga gy'avuddeyo okubeera ng'awa mu bulumi obw'ekitalo omwana tawezezza na ssaawa ku nsi ziri awo, atawezezza na lunaku nti luzibye ne lukya, nedda, atalina musango n'amuteekako akambe ku nsingo, bw'atyo n'afa. Omuwala ye agamba ekimukosezza ekintu ekyo nti tali ready kubeera single mother. N'omubuuza nti abasigadde bonna abakuze ne basingle mother, abantu bonna kale bataata baabwe baafa, abamu ne bataata baafa bufi, ate gwe omusajja already akyaliwo, just embeera yeegaanye oba akwegaanye oba olubuto yalwegaana, kyonna kyekiri kyalinza okubeera nga yakola ekikuleetedde gwe okubeera nti otuuse okuzaala nga ogenda tandikirawo ku bwa single mother, tekikuleetera kubeera nga kittisa mwana gw'omaze kubeera ng'ozaala. Olubuto olukaaluyinza okumala emyezi 9, naye gwe n'omala okubeera ng'omuzaala bw'atyo n'amukutulako ensingo. Ye ng'agamba kimu tisiri ready kubeera single mother. Yes, embeera eyo ekwasaganyizaamu n'abasajja abawa abaana banene embuto, abasajja abaleetera byonna kibakwasizaamu, naye amazima tewaliyo reason yonna ekuleetera kutta muntu, kabeere mwana muto kabeere muntu mukulu, ku nsonga ki yonna gy'obeera olina titoli ready kubeera single mother. Weekanga naawe kennyini maama wakuzizza nga single mother, naye gw'ogamba toli ready kubeera single mother. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekirungi ekiriwo poliisi emukutte n'omulambo sisobodde kubeera nga ngukulaga, naye kitalo nnyo, kitalo ddala gwe kyonna okubeera nga omanya. Ano Cosmx Media tutambula ne Nnaalongo Nabwire, yavuddeyo okubeera nga ayagala okuwonya ensonga y'abasawo abafere. Gwe wenna ali eyo nga bakulumbilako eddwa ne bitakola, simanyi ono omusawo n'agezaako ne bitakola, ng'ensonga ekwasaganya ku bufumbo, ensonga ya ttaka, visa, oyagala ssente zikuyita myaganya jangalo, okubirako Nnaalongo Nabwire ku nnamba y'essimu ejjula wansi mu nsonda. Ebisigadde obimulekere.